بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمن بالنكاح وعجاز الطلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وبعد. أمتنا مجفق الله وي الله سبحانه وتعالى yatulagira okubeera nga tuwasa Allah subhanahu wa ta'ala ate nakkiriza okubeera nti twawukana n'abakyala baffe. Nkakasa nti yasinga otuufu kujja ku Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad muddu wa Allah era mubaka we oyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah gwe yatuma nga yenkomerera mu bannabbi la nabiyya ba'dahu, teri nabbi ajja kujja luvannyuma lwe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah gwe yatuwa qudwatun hasanan lana, nga kikyokulabako ekirungi gye tuli, ng'omulimu gwonna gukolebwa gusaana gubeere nga gutunuulirwa oba nga gujjibwa ku ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Tuli ku bufumbo. Obufumbo ibaada nga tujje tukyogerako bulijjo. Buli ibaada yonna erina ensibuko yaayo, n'ensibuko y'obufumbo egenda kuba ekitiibwa tugijja mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Buli kyonna ekikolebwa tukijja mu Qur'ani ey'ekitiibwa ku bufumbo. Bwe tuba nti tukisanzeeyo gye tujja ku ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Kati kibanga obufumbo bunywevu nnyo mu Busiraamu, era ng'obufumbo oba ttalaka nga ttalaka gye tuliko olwaleero min mahasini al-Islaamu, kye kimu ku birungi by'Obusiraamu, era y'enjawulo eriwo wakati w'Obusiraamu n'amadiini amalala. Amadiini amalala bo we bagatta omuntu okufa kwe kubaawula. Olina agamba nti nno mu bulamu ne mu bulwadde, mu kufa byonna n'abanga eki akuba ebirayiro bye, naye ng'okufa kwe kubaawula. Eneebeera nga aliwo njawulo nnene nnyo wakati w'Obusiraamu n'eddiini esigadde. Allah subhanahu wa ta'ala yatukkiriza okubeera ntooka ne bakyala baffe bw'obanga waguddewo ensonga yonna shar'iyan mu mateeka etukkiriza okuba n'omukyala waffe. Obusiraamu tukkiriza okuba nti twawukana, ekitali ku madiini malala gali. Abatambula abayulira bujingo ne mukyala we muwulira bulungi nnyo, we yamugoba bwe bayawukana bagenda mu kkooti, we yassa omukyala omulala bagenda mu kkooti. Byonna ebyo kyongera bwongezi okuba nti ffe eddiini yaffe y'Obusiraamu Allah tumwebaza, era yagijjuza bulungi nga bwe yagaa nti al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alayya ni'mati wa raditu lakum islaama diina. Kati ebyengera bye yatuwa bibya abakyala abo, mukwatagane nabo bulungi. Wamuganya okukwatagana bulungi, ate oyo obeerenga omutamu mu mateeka, ate ofune ekyengera ekirala. Obusiraamu tubugamba, yagamba nti al-yawma akmaltu lakum diinakum, kiwali mbajuze eddiini yammwe, wa atmamtu alayya ni'mati, ne mbajuze ebyengera byammwe, wa raditu lakum islaama diina, ne mbasima eddiini y'Obusiraamu nga y'eddiini. Kati ekyengera kyetuliko kyengera kya mukyala. Ng'omukyala oyo mufunye obutakkaanya, munaakola mutya? Kyova olaba si kyangu kyakusanga Musiraamu nti yatemye mukyala we, yamukube n'amutta, yamutuze. Si kyangu. Lwaki? Olw'okuba Obusiraamu bulikkiriya nnyo. Buba nga mwawukanye naye nga mufunye obutakkaanya, mugenda mu mateeka nimubeera nga mwawukana bulungi, ate n'ofuna omukyala omulala naye n'afuna omusajja omulala. Ekitali kubali omusajja ye bw'aba nga afunyemu obutakkaanya ne mukyala we,
mifo ky'okumugoba attamutte. Omukyala wabanga afunyewo takkanye ne bbaawe mifo ky'okunoba attamutte. Lwaki? Olw'okuba bo baabasiba obakaki obutataŋŋana. Ekyo nekibe nga kirungi kya busiraamu kya ddiini yaffe obusiraamu. Allah tumwebaza okutulonda n'atuluŋŋamya n'atukwasa eddiini y'obusiraamu nga ye ttala lyaffe nga lyekkubo lyaffe tujja okubeera nti tutambulira. Tuli ku talaka. Talaka twazoogerako emirundi mingi za mirundi mingi newankubadde nga abalala talaka gye bamanyi eri emu yakuwandiika buwandiisi bbaluwa. Talaka kibeera kigambo nga bwe baba nga bagattibwa wekibeera ekigambo nti okkiriza nti nzikirizza, nabwe kityo ne talaka nayo kibeera kigambo wekiba nga kikoze ki nga kivudde mu muntu oyo ng'ateeza talaka ebeera talaka. Katusaana tubeere nga tukitegeera tubitegeera ebintu ebyo ddira oguba mukyalawo era osaana mugoba gali mu mbeera ki, biki byokozesa okubeera nti omugoba bbaluwa yokka okumuwanikira bbaluwa yokka? Nedda, si bwe kiri. N'ekigambo kyosooka ki okuba nti oyogera mu kyalo ki n'obeera nga omugobye. Idha ma nasitu kubanga serabidde tuli ku mutego gwa talaka ogw'ekumi woyita oba kyokola oba noyogera noba nga mukyalawo ng'omugobye. Ekyolwaleero at-talaaku tahrim, okugoba mukyala nga ofunga nti haramu gyendi bwe kiti. Oyinza okukoba nti kola ekintu oba oyinza omugamba nti gy'oli oli haramu gyendi, gy'oli oli haramu gyendi. Ekintu ekirimu enteeka esatu. Oyinza okugamba mukyalawo nti gy'oli oli haramu gyendi. Wobanga oyagadde ettalaka obeera ng'omutalase. Wobanga oyagadde kulayira obeera olayidde. Wobanga oyagadde vihar oba ki ebeera vihar. Naga kigambo ekituli ekyo okuba kirina omusomo gwakyo mu maaso eyo. Naye buli kimu kyonna kirina okulamula kwakyo. Wobanga omugobye kikyate okubeera ng'akola ng'obadde oyagalamu ki mu kigambo kyoyogedde nti gy'oli eri haramu anti haramu alayya, nti gw'oli haramu gyendi. Talaaku tahrim wobanga kyobadde ogendereramu mu kyo kugoba mukyala obeera omugobye era atuula idda ye neggwako. Webanga yeesooka nga twajja tuziraba atuula thalathatu kuru'i ntukula ssatu. Kasaziba nga ziweddeko omukyala oyo abakaki aba agenda bugenzi nga tunaba kubeera nga omuddira. Wekiba nti ebadde talaka ey'okubiri oyekusatu esembayo, awo bwe tokyalinawo kyansi yonna emuddira kasita eddayo eggwako abeera atambula butambuzi n'agenda. Wagenda n'afumbirwa wayadhuku salatahu wayadhuku salataha, n'afuna ku bwomi bweri naye newofunamu. Mu kusooka luli kyaliwo nti ng'oli yagobanga mukyala we ttaka ne ziggwayo, yayitanga mu muntu naga nti owaayi mukyala wange ttaka zaaweddeyo naye mbadde mpulira ate mbadde nkyamwetaaga, mbadde nkusaba ogende omuwooweyooko ennaku. Namuwooweyooko ennaku n'amugoba engoba bw'ati eyo nabanga amuddira. Ekyo busaamu ki tebukikkiriza ekyo. Kati wabanga ayagadde ettalaka omukyala oyo obeera nga omugobye. Talaaku tahrimu yeruwa tuga nti huwa ayakulu rajulan, omusajja okugamba lizawjatahu omukyala we anti haramun alayyan, gwe oli haramu gyendi. Wabanga ayagadde mu talaka abeera nga mutalasi. Wa innawa dhihar fahuwa dhihar, awo alinawo omusango gwateeka okuwa
alina omutango ateeka okuwa nti mutango ki nga tera kubeera ng'amuddira. Kati tunuulira ebigambo by'oyogedde kikyoga kyobadde otegeeza mu kyo omugambe nti oli haramu gyendi kumugoba bugobi. Bw'obanga omugobye obeera omugobye. Bw'obanga oyinza okuga mukyala n'ogamba nti dhahri ka dhahri ummi, omugongo gwo gulinga omugongo gwa maama wange. Thadiyak ebbeere lyo ka thadiya ummi, liringa ebbeere lya maama wange. Oyo bw'obanga omugobye bw'otyo era abeera kiba haramu gyali. Bw'obanga oyagadde awo tahriru raqaba oba okusiiba ennaku ssatu oba okusiiba shahri mutatabi'aini. Kati emitanga egyo nga bwe giri sijja gitema sawa zino olw'okuba omusomo gye guli mu maaso eri. Omusomo gye guli mu maaso eri ogwedde ku nsonga eyo dhihaaru. Kati kyetaaga mukyala wo w'obanga mufunyemu obutakkaanya osooka obeere ng'okuuma olulimi lwo. Oyinza okwogera ekigambo ekijja okukuleetera obuzibu oluusi nga tojja kukola ki, tojja kusobola kubanga obwenganga. Tugeze kale mukyala wo okumuddira kikuleetera okuta omuddu, okusumula omuddu. Abaddu bakyaliyo lwakuba ki, lwakuba ffe tetubamanyi. Abaddu bakyaliyo, Mauritius gye bali abaddu. Omuddu kwayita omuddu yaluwa y'oyo akola emirimu gya mukama we nga tasasulwa. Gye bali mu butali, gye bali ezo museze ezo gye ziri, naye nga agulibwa ssente nnyingi. Kati kisaana obeerenga okuuma ebigambo byo ne mukyala wo. Bw'oba nti ogenda mumugoba bugobi, oyogere ekigambo ekiri straight forward nti nkugobye. Oba omwandikira ebbaluwa ng'eyo omwandikira nti nkugobye. Oyinza okubanga weeyogezayogeza ebigambo naye ng'ebigambo ebyo bijja kukola ki, bijja kukuleetera obuzibu. Kyova olaba ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tugamba nti nno man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakulu khayran aw liyaskutu. Ti omuntu akiza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero kirungi agire ebirungi byereere oba asirike. Lwaki akugamba okubeera nga osirika? Olw'okuba osobola okwogera ekigambo ekyo kikubeera nga kijja kukufiiramu obuzibu. Nga okukijjawo ekigambo ekyoba oyogedde, either okuta omuddu nga tukyogeddeko oba okusiba shaharayi mutatabi'aini, emyezi ebiri nga giranyiganye. Ensonga eyo niyo si ntono. Okuliisa abanaku 6, ekyabala baga nti kyangu banaku 6 balyaki. Osobola kikola ekyo naye ate si kyesookerwako. Kyolaba nti kyangu si kyesookerwako, kyekyokusatu. Ng'olina kumala kulemererwa kiri ekisooka odde ku kyokubiri olyoke otuuke ku kyokusatu. Kati ng'okwekalubiza konna okwo aba akuumye ebigambo bye n'oba nga oyogedde ebigambo ebirungi gw'obeera osinga obulungi. Kale talaka erina amakubo mangi g'osaana okubeera nti oyitamu okubeera nti ogoba mukyala wo. Naye wegamba nga amakubo ago tegali straight forward, osaana obeere nga ki naawe nga weegendereza okuba nti togwa mu nsobi. Naam. Naga nti wayota talaka la dhihala, wabanga yagadde ki, ayagadde talaka ebeera talaka. Weba dhihala ebeera dhihala, oba kulayira kubeera ki, kubeera kulayira. Tugamba nti nno ekyokulabirako ka ayakulu anti haramun in fa'alta kadha, gw'oli haramu gyendi w'obanga okoze kino. Oli haramu gyendi bw'obanga okoze kino. Buli wageze n'akikola omukyalo yabeera haramu gy'oli. Naye tunuulira oba haramu obwo gy'oli kiki obadde okyagalamu. Obadde ala kumutalaka, obadde kumutalaka omutalasi, obadde olayidde. Okumuddira omukyalo oyo by'oteeka okuyitamu bingi nnyo. Osobola okubeera nti omuddira. Mulimu ebintu ebitasaagirwako, ebyokusaagasaaga. Era Allah subhanahu wa ta'ala
lumu nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuma basajja be fi sariya ne batandika okugera basagasala ku Allah neki ne nabbi ne Qur'ani. Sahaba najja n'agamba nabbi nti ya Rasulallah tubadde mutalo ne fulani agambe bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne nga basaagasaaga Allah nasetteeka nti tikul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una fala ta'tadhiru al-yawma qad kafartum ba'da imanikum. Nti ku Allah n'omubaka we n'amateeka ge bimusaagira-saagiramu la ta'tadhiru al-yawm temwetonda qad kafartum ba'da imanikum mumaze okukafuula oluvannyuma kikwa nti mubadde bakkiriza. Kati naawe oyinza okuddaawo n'obanga osaagira mu bintu bw'eti ebyo n'ogwa mu kitimba eky'abakafiiri naye ng'osigadde gwe igwani ye gwe Ahmada nawe ng'osigadde nga gwe Muhamudu naye ng'obusiraamu buvuddemu olw'okusagasaaga okukoobaddemu. Kale kuuma olulimi lwo obeere ng'olisaako ebigambo ebirungi. Kuuma obusungu bwo. Omukyala ayinza okukola ekigambo oba ayinza okugamba ekigambo naawe n'omwanukula ekigambo ekina kusinga ku kikye. Ne wobanga osunguwadde n'osiba obusungu obwo ng'oteeka hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam jajjanga nti awusini ya Rasulallah nti namira gwe mbaka wa Allah nanga nti la taghdab tosunguwalanga. N'addamu nti nabbi kyanga nti tosunguwalanga. N'addamu kyokusanga nti tosunguwalanga. Naawe onobanga okumya obusungu bwobwo ojja kulabanga ojja kumalako bulungi ne mukyalawo. Ojja kumalako bulungi ne bakyala bo. Niyo nwango sunguwala oyinza okwogera ekigambo ninga ekigambo ekyo kukisangulawo obusanguzi kyokka kijja kutwalira ebiseera bingi nnyo. Oluusi kiyinza okukulemerera okukisangulawo nga Allah subhanahu wa ta'ala yajja kisangulawo ninga yajja kikusangulako binnaari na muliro. Kale tukuume ebigambo byaffe bwetubanga tuli ne bakyala baffe bwetubanga tusunguwaddemuko ngaawo tukuume obusungu bwaffe. Lwaki? Olw'okuba oyinza okuba nti ojja kufuna ki? Ojja kufunamu obuzibu. Tugamba waidha harama arrajulu imra'atahu, omusajja bw'abaganya agamba mukyala we nga mufudde haramu gyali fahiya yamini yukaffiruha agogoba ki? Kuba kulayira. Kati kyetaaga n'otunulira bigambo ekyo wowe okyogeredde. Tugambika bya mirundi 3 waba okyogeredde. Bw'obanga okyogedde ekyo bw'obanga okyogedde ng'olayira ki? Ng'olayira otegeeza kulayira obeera ki? Obeera nga olayidde. Lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyali kyokolako eki? Ekyali kyokolako gyaffe gituli ekirungi. Tutunye biki? Yabanga tene bakyala be. Tunye Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabanga tene basahaba biki bye yabagambanga okubeera nti basobola okubeera nti bakuma obufumbo bwabwe bwe butyo nga obusaana. Naam. Omuteeko omulala muteeko gwa talaka talaqul haramun, okutya omukyala okuli haramun. Okutya omukyala okugoba omukyala naye nga kuli haramu. Twalaba mu misomo gyakulembera eri twalaba talaka bid'i eya bid'a etakkirizibwa, ne tulaba talaka sunni ekkirizibwa. Olwaleero tugenda kulaba talaka eri haramun etasaana kola ki? Kubeera nti ogyesembereza. Haramu kyeki? Oba tuge ebigambo byonna. Ekya bid'a kyeki? Bid'a kyekikolebwa nga tekirinaako ntandikwa yakyo kwe kiva. Oluvannyuma ki? Lw'okuva kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne basahaba. Ekya sunni kyekiruwa? Kyekyo kiriko entandikwa ng'okiwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye yakikola ne basahaba be. Ekya haramu kyekiruwa? Era ekya sunni ekyo obanga okikoze ofuna empeera. Ekya bid'a kyekiruwa? Ekya bid'a nga tukyogeddeko omuntu aba akikoze fahuwa harimani alhawdi.
ye tagenda kunywa ku luzzi lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam oluli makhshal mu makhshal tugenda okuŋŋaanira lwe bayita hawdhin oluzzi lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam oli muki oli mufe ekyo kyekyo kyajja okubeera nakyo. Ate ekya haramu kiruwa? Ekya haramu kyekyo omuntu wabanga akikoze afuna omusango, wabanga akirese afuna empeera. Kati talaka ya haramu yeyo obanga ogikoze ng'ogobye mukyala wo, talaka ya haramu ofuna omusango. Obanga okirese n'osalawo okuba nti omugoba, ng'omugobye ng'obusiraamu bwe bugamba, ng'omugobye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomesa, ofunamu ki? Ofunamu empeera. Tugamba nti wahuwa yutalliqu imra'atahu, omusajja ogoba mukyala we thalatha fi kalimatin wahid, n'agoba mukyala we emirundi 3 mu kigambo kimu, n'amugamba nti anti taliku thalatha, nkugobye emirundi 3. Talaka 3 ziba ziweddeyo zonna mulundi gumu, oba mu kifo kimu, n'amugamba nti anti taliku, nkugobye ng'ate nti omugoba bakyala bammwe, nkugobye ekyo eyebeereemu ogwo mulundi gumu. Bakunsiba kola togenda ewammwe egyo ebiri, ekkubo gazi genda ewammwe eri egyo 3, naye ng'okyogera mu kifo kimu, engoba eyo obusiraamu tebugikkiriza. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti engoba eyo eri haramu. Ne gwe tunuulira mukyala wo, wamugoba otya? Muwangaale mukyala wo, muwangaala mutya? Abamu mu mmwe abandaba obeera ne mukyala wo nga wamugobadde emirundi egisukka 30 naye nga kyali mukyala wo, n'omugoba olwaleero ku makya nga wabadde naye ekiro, olwaleero n'omugoba ku makya, n'omugoba ekiro n'omuddira, ne muwangalawooko ekiseera. Bw'omala okwagala ku kiseera oluvannyuma lwa wiiki 2 ate n'omugoba. Bwe mutyo bwe mutambulira mu bufumbo bwammwe. Niyo obufumbo nga wokeera enkya n'osoma esswala, nawaitu usalli farada salati subuhi rak'ataini lillahi ta'ala, ng'emwabisoma oba nga mubisoma abakyabisoma. N'obufumbo naye oba busoma nabwo bw'osaana okubeera nti obusoma, si kubeera awo nti okuze. Alhamdulillah, masha tabarakallahu anyogalina. Nabbi yagamba nti ya masha shababu man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. N'olaba nga amanyi g'ogalina, teweetaagisa Mukama n'ayamba, teweetaagisa malakala, teweetaagisa mulondo, olwakati kangenda empasi, sooka ogenda osoma obufumbo. Kuba oyinza okuba nti owasizza naye ate oluvannyuma akaseera akatono ennyo ate mukyala wo omugobye, n'osigala mutambulira mu bufumbo bwe mutyo naye ng'ate muli bwenzi. Kale obufumbo busaana okubeera nti obwetegereza bulungi. Wonooba nga obwetegereza bulungi gw'ojja kunyumirwa, ne mukyala wo ajja kunyumirwa, ne mukyala wo naye abeere ng'asomye obufumbo. Kuba abadde bajja batambulira emisomo gyange, omukyala wabanga alina kyakyusizzaamuuko, olaba nga okyusizzaamuuko akatono ennyo, amanya kikyogenda okuddako n'atereera. Wabanga yabisoma, naye wabanga tiyabisoma, okola kyokola n'omugoba nawe tobimanyi, n'omugoba ne muddingana bwe mutyo ila takumu saa, paka Allah walizingako ensi eno. Nga bufumbo bwammwe ngamba kuzingako ensi eno, ngamba ggwe paka lwolifa oba ye lwalifa, kuba gwe yeki ensi yaki abagizinzeeko. Kale obufumbo tusaana tubumanye. Talaka girondoba ne mukyala wo, onoomugoba ddi? Wonoobanga obitambuzza bulungi bw'otyo ojja kufunamu empeera, kuba bwe bufumbo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yasomesa. Busaana okubeera nti tumukoppako era tumuggyako. Naam, kale buli oba nti ogobye omukyala wo mu ngoba eyo, olugoba olwo luli haramun. Tugambye nti ogoba mukyala wo mu bigambo 3, emirundi 3 mu kigambo kimu oba mu kifo kimu,
nomugamba nti nkugobye wallahi kiri haramu ekyo kiri haramu bwekiba nga kiri haramun osaana oteza obufumbo bwo nam tugamba nti nno ka an yakun rajulu ibaratan anti tariku thalatha tukyogereka mabega wali nti gwe oli mugobe ki emirundi esatu au an yakun oba agambe anta tarikun oli mugobe ebigambo ebyo bye byetukozesa mu maka gaffe be bakyala betubeera nabo mu maka gaffe obusi si enkola y'obufumbo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yasomesa eyo si enkola y'obufumbo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yakola mujjukira kemabega wali ibn umaru yagoba mukyala we umaru n'agenda n'agamba nabbi nti ya rasulallah umaru agobye mutabani wagobye mukyala we wahiya haidan nabbi yanyiiga olunyiiga naga nti muzanyira mu ddiini ya allah nange nga nkyaliwo muzanyira mu ddiini ya allah nange nga nkyaliwo kati yavaawo yatulekera ebigambo bye yatulekera bamaseeka ne naawe ozanyira mu bufumbo ozanyira mu ddiini ya allah subhanahu wa ta'ala nga bamaseeka weebali muzanyira mu ddiini ya allah subhanahu wa ta'ala bamaseeka weebali wobanga oyagala okukola ekintu kyonna soka weebuuzeeko olanga weebuuzizzaako ojja kubeera mu abo abajja okutambuza ensonga ezo bulungi nam nagan fahatha talaaku muharram okwo talaka eyo eri haramu abanye bajegattako bonna eri haramu likawu nabi sallallahu alaihi wasallama wekigambo nabi sallallahu kiyagamba wakad ukhbira anna rajulan talaka imraatahu bamugamba nti nabbi onjo omusajja ki yagoba mukyala we thalatha emirundi esatu fakama gadhibani nayimira nga asunguwadde gwe naawe wonna ogoba mukyala wo nabbi wadde ali makka eri okuyimirira kwe yayimirira nga asunguwadde kitwale nti waali era bakuwulira nti naawe nokikoze naawe yaliyimiridde nga musunguwavu kale tereza obufumbo bwo okugoba kikkirizibwa naye ogobye ddi omukyala omugobye ng'ali mu mbeera ki naye gwe n'obeera n'omukyala ekiro nimwegatta naye ku makya n'okeera n'omugoba omukyala naaba nga ali mu nsonga ze n'omugoba omukyala naaba nga nakawere n'omugoba obusibe bufumbo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yasomesa obusibe bufumbo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yasomesa tutambulire ku bufumbo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yasomesa tujja kubeera abantu abamakulu otunaabanga nga tutambudde nga nabbi sallallahu yasomesa obufumbo tujja kubeera ki abantu abo abagoba ekitibwa nabbi muhammad kamera ajje sawa zoddeyo wali mufisa bwe tunaabanga tukoze nga ffe twagala tujja kubeera abantu allah subhanahu wa ta'ala bajja okunyiigira oluvannyuma nabbi sallallahu alaihi wasallam we yayimiranga asunguwadde biki bye yagamba qala aw yal'ab bikitabillah wa ana bayna dhuhurikum naga nti muzanyira mu kitabo kya allah subhanahu wa ta'ala nga nange ndinamu wano nkyaliwo mukizanyo mu kitabo kya allah mukola bimwagala kale tutuzanya mu kitabo kya allah subhanahu wa ta'ala tubeere abantu abatambulira ku nkola ey'ekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama gye yagamba litegera maaso yagamba hatta kama rajulan paka omusajja ki weyayimirira fakaala ya rasulallah ala waqatiluhum aqtuluhum ki oyagumaka wa allah omusajja ono mutte omusajja oyo akoze ekyo mutte
sajja yabuuza yayimira ngati musajja ayimirira nga laba nabiki nabbi nga obusuubu bususeeko bungi ng'enkola gy'akola si ya busiraamu enkola gy'akola si yo gy'asaana okubeera nti tebagikola n'ayimirira ngati ya rasulallah nzikiriza odribu unkum nzikiriza katokiwa bwe kityo ng'ensonga yatuuka ku mbeera bw'eti eyo lwaki ffe ate ffe ab'omulembe guno lwaki ffe ab'omulembe guno tutuuka mu mbeera bw'eti eyo tubeere nga twawukana ne bakyala baffe enjawukana ennungi tubeere nga twawukana ne bakyala baffe enjawukana ennungi naam حكم هذا الطلاق عند الجمهور kulamula kutya talaka eyo eramulwa etya omukyala omusajja wabanga kubye mukyala we olugobo lwaki olutakkirizibwa oluli haramu naye nga tunakubeera nga tutuuka ku kulamula okw'omukyala oyo omusajja oyo alamulwa atya gusooka weekubamu ku kifuba nti enguba yange ey'omukyala ono oba omukyala gwe mpangala naye tuwangaala tutya buli onoobanga nga gw'okubye mungi mu kifuba n'otereeza gwe wennyini ojja kumalako bulungi ng'engeri gy'oba ogenda okuwosa ng'ogenda kuwosa bulungi n'okufulumamu era kisaana kubeera nti ofulumamu ofulumamu bulungi enyinga gye wayiga mu bufumbo era wayiga mu halaali era kyetaaga bwe muba nga mufulumamu ate obufulumamu n'omukyala oyo ate obufulumamu mu halaali tekinyuma okuba nti bufuba wayigira mu halaali ate obufulumamu bufuba mu haramu wabuyingiramu nakigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubufulumamu bufulumemu ku nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala gwe kuba kafaanyi gwe wennyini ogambe nti nayingira ntya mu bufumbo bweki ne mukyala wange ono bufulumyemu ntya bufulumemu bwebuba nga bufunye obutakkaanya ng'owekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama we yasomesa insha allahu taala idha kana hayatu lbakiya bunaku kyasigaza obulamu tujja kulaba obufumbo obwo bulamulwa butya talaka eyo eramulwa etya insha allahu taala نلتقي الأسبوع القادم بإذن المولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشيخ موسى البوامبا إمام وخطيب مسجد مكرم.